Mulungi yakumira kwa Rose Media region kwaniza nakola nakwebaza mirimu gyotussakenga lo mukwana subscribe nze tweyazanya tata nabambi subscribing ateekako notification bell lweteka videos zino beerongo mu kwabasookozera abananga olunaku leero lubadde ebiwoobe na nnaku ng'omubiri gwa Kato Lubwama gutuusibwa ku National Theatre abantu eb'enjawulo bagenze okukungubaga n'okumukubako eriiso evvannyuma mu bano mubadde Mariam Ndagira muyimbidde akayimba bambi n'atulika n'akaaba ng'ajjukira ebyo byonna bye baayitamu ate ne Catholic Church nayo evuddeyo n'erambika ensonga lwaki tebamusabidde wabula mukwano gwe Ashraf Ssemwogerere ayogedde ensonga lwaki Kato yasalawo okusamira n'abantu ab'enjawulo babadde ku bye bamwogerako Honorable Nsereka azanye vidiyo ze bambi ezikwasa ennaku byonna kambi kuteerayo mukwano beere ng'obiraba mukama omulungi akunkuumire beera bulungi bye. Bane tutambule mwe twesikemu twesikete kapete mutanga banaye ningizira obufumbo bwaffe wakati mukwano gukumidde n'obuzibu buno bwe tubaddemu empewo n'omuyaga bikunta nnyo n'abatabuzi tebatudde kulayirira nti jja kwagala taana yeeri twawukanya yewuyo omulongo wange abange yatuuse mweyitira mulongo wange kyekiwumulo kyange watali nyongobera n'emmere yo n'engizira kusaba oleme kulonzalonza tukuuma obufumbo bwaffe yewuyo mulongo waffe abange yatuuse mweyitira mulongo wange nsaba musekenze endala ngana okubajjukizaayo ekyandikibwa yatuuka n'okubeera ng'akola ki ng'asamira njagala mumpulirize nnyo bannange nze Kato yansitula n'antwala enkozi bwe tugenda okuziika jjajja wa Kato yazaala abaana 6 jjajja wa Kato yazaala abaana 6 abawala 3 n'abalenzi bameka naye jjajja wa Kato yali empambire mu ndeeyo ng'akuuma ki ng'akuuma ettaka ly'ekika n'ebyekika jjajja wa Kato eddiini bw'ejja ate ey'Obukatuliki n'aginyikira n'akwata ebintu ebyo n'abikola ki n'abikumako omuliro ye jjajja wa Kato n'agenda asenga enkozi era ku ttaka lye yagula yasalako ko n'awaako n'ekigo kyaki ky'enkozi kati jjajja wa Kato bw'abeerawo abaana be bonna abaana 6 ndi kati ku jjajja w'omukyala era nzijukira nga beekyaliwo mukyala oyo yawangaala aweza emyaka 12 era n'engabo yamuwandiikako ko wagenda ne Kato netugenda n'omwami eyali owangabo gotagenda n'akola statement okuva ki ku jjajjaawo oyo kakati jjajja omukyala ayita batabani be bonna basomye buki bonna kyebazaalira bonna era nga Kato yaŋŋamba nti nesiiraayo ampita bwe mpinaayita kizibwe n'agamba abaana b'ekibaana jjajja mwe yaddukayo eri najja kati nabeera ku kikulwano enkozi aliwo n'enkozi ali yekka era singa mukigenderera wano we tuli ojja kwesanga ng'oyita Nabaggala na Steven nga teriyo muntu mulala wa Luganda wa Kato gwokola ki
kubanga bali bakola ki badduka ku jjajja waabwe olw'okuba manya ku jjajja wa Kato kubanga yayokya ebintu byabwe okugatinga long story short jjajja manya taata wa Kato bamaze obbagamba nemuzikiridde kiyakola n'akola ki n'avaayo n'afuna Naalongo netambula bulungi era classmate we bwe baali naye yali Cardinal Wamala. Okusinziira ku mateeka agafulumizibwa mu sinodi wa 2006 wano mu Kampala, Mukristo oyo taziikibwa mu nziika enkatuliki. Kumbwa abazadde be bamuzaala tubadde tukyogera buli abadde ankubira my friends bankubidde nga balinze kubanga went to the same schools. Kuba bamuzaala nga bazadde be baali bafumbo. Bamuzaala nga bazadde be baali bafumbo, kuba bamubatiza. Bwe bamubatiza Kuba nazaala abaana ffenna baatubatiza. Ffenna tuli basamize. Namala emisomo gyonna bagana byona bamala emisomo gyonna twagimala nga Kuwa buli kimu atukolera pati nga atuyigiriza eddiini kubanga Kuwa tetwamuza sijja kugamba tata wange yali aŋambyeko nti nogendako ewa mama Phina oba kola ki teyatiŋambako mu ddiini nga ku Sande Kuwa oba ogenda ku kyaki nga agamba leeta empale yange ng'ogireeta ng'agamba zino ze zange leero sigenda genda mu church kubanga nakoze ekiro kubanga yali akolanga weekend ng'otegeera ddali tageza mu church olwakuba yakoze ekiro nga Kuba agenda Lubaga simanyi kyakolayo naye ayimibwa ali Bulango naye neewuunyiza nti abaami abo bagambye nti tebasobola kusabira muwe gwa mugenzi. It's very shameful hypocrisy wakingamba nti no hypocrisy twasoma nga nina emyaka 6-7 twasoma katekizmu nga bagamba omuntu waba agenda kufa wakirifuna amazzi ogasabire mukitegeera ogasabire omale okubatize. You don't care oba omuntu abadde ali Phina or what. Kuba wasn't a sinner. Bamenya nnyo omutima tena kulamanya okwagala nze nsalako nkubuulire mu Uganda muno tewaliwo muntu ansinga kwagala. Ekyo tokimanyi? Nkimanyi. Nze ntunuulira nsereko oyo nenkaaba nekinkanya nokimanyi lwaki nsereka njagadde nnyo bwekyo ng'abantu benakolera ebirungi bena tebanjagadde lwaki baagala nfe lusiima abantu nga tebannagenda abo oba bakama abo bwe banize simanyi aba CBS muwe Kato compensation simanyi pension simanya biki. He built that station kizabe muki munoonye kye mumuwa mumuwa semiti ensawo 10 tugende tumalirize gundi gye gyazimba mutuwe sente za Kato. Nasaba Kato kanisa ya worship house yampata amaboko gano ako abe nsaba musekenze ndalangana okubajjukizayo ekyandikibwa. Bayibuli egamba tewaliwo omusajja omu yalina abaana be 2 omu n'amugamba nze mbi ebyange ninde ennaku 7 ngendo ngekuba nga Kato Lubwama bwabadde abayimbi bonna baveeyo bakamiliyoni ensikini palaso bonna bayimbe bani basebata bonna n'engoma ng'anda nanduja wali
nandujja nga nakakutuka bwe nti nandujja yasooka kati abazinyi abateeka awo sanga nebyo agamba bantu mu Phina service ebyo byamantuntu ebyo bakutali bakutunze ebintu njagala nze olukutuka bwana akutuka mmeka